Mukama yebazibwe amanya n'eddoboozi omusumba Yiga Augustine. Sooka okutegeeza eggwanga lyonna eri abantu bange. Ndabye comment nnyingi nnyo ku YouTube, Facebook n'emikutu emirala nga abasinga obungi bakomplaininga comment zaabwe bakomentinga about my English. Uganda njala kwogera ku nsonga eno. Uganda lwaki tulina nnyo amaalo g'oluzungu? Uganda tulina amaalo g'oluzungu kyesirabangako. Ndi South Africa nina ekkanisa e South Africa, Mukama giwadde omukisa. Mbuulira mu luzungu lwange oluli broken, naye abantu beeno sifunangayo muntu n'oku ansekerera nti njogedde broken English. Nze neewuunya. Abantu beeno banyumirwa enjiri yange, banyumirwa ebigambo byange, naye amaalo ga bannayuganda mukyasigalira nnyo emabega. First of all, English is not my mother tongue. Simanyi kitegeera ekyo. Era I was open before. Nabagamba nze Yiga saasoma. Saasoma. Kisa kya Katonda kye kinfudde kyendi. Kakati we mba nakugamba nti saasoma, kati we njogera broken English ate nonsekerera noogeya, kitegeeza you are stupid. Kitegeeza gwe musiru. Oli akugambye nti kasiru tasobola kwogera kugeresa bugeresa ate ng'osekerera akasiru tola nti gwe musiru ate. Come on you people. English is not my mother tongue. Kati gwalumanye nnyo oluzungu kikufuula muzungu. Omuzungu yeba omuleeta asobola okwogera oluganda lwange lwe njogera. Wano President Museveni yajja nga ayogera broken Luganda. Abakazi mukole obubina, abasajja babuyingiremu. Kati kitegeeza kuba nti Museveni musiru, kitegeeza musekerera, kitegeeza ki? Nakati agezaako olwogera kasazirombazi kasayogera kimutegeera. Simba that. Kyovula kati ene South Africa n'oluzungu lwo tibeetaaga. Balina bias ku luzungu kubanga abazungu babayisa bubi. Era bambi abamu mumala googera kuba temutambulangako. Gende China. China basomesa abaana mu Luchina lwabwe nosanga omwana ng'ategeera computer 100%. Ningo oluzungu lwo bwogenda n'oluzungu lwe China osula enjala. Bwogenda n'oluzungu lwe Germany osula enjala. Come on you people. Uganda muve mu maalo. Ago maalo. Bweyogeza oluzu kati nze Yiga saasoma naye ate nkulaga nkozesa abaasoma. Nina company kati South Africa tugenda kugulawo TV within 2 weeks egenda kutandika GRC TV. Naye omwami William Kelly yagenda ogyoperatinga musajja muzungu ayina PhDs naye ate nze ngenda omukozesa. Uganda nina my own TV ABS television naye nkozesa abaasoma. Simanyi kiraba abasajja balina zi PhD bajja mu church yange ne batuula ne bawulira ebigambo byange. Come on Uganda muleme kusigalira amabega. Oluzungu oyinza okwekanga n'oluzungu terukuyambye gwa lulina nga tonnatuuka yadde ku ddala lyendiko Yiga traveling every time. Kati mbadde Swaziland tomanyi biki byenkola eyo naye era twatandiseeyo businesses Swaziland. Kakati bannayuganda tuleme kusigalya amabega olw'oluzungu. Nakugamba Yiga saasoma njogera ngezaako okulwogera tekitegeeza nti siina ddwogera. Kati nalabye wano comment olinga aga baneemuweerera abaana. Nja kuweerera abaana osobola omuweerera n'ateeka diguli emitwetwe n'agyebakira nga tasobola nakuntuuka. Simanyi okiraba ekyo. Come on mubeere n'amagezi bannayuganda. Tulowooze ku Uganda yaffe. Tukoze tutya Uganda ogenda maaso. Muve mu ebintu by'ekisiru ebyokwesirwaza. Kale ako ka clip ngenda kwongerezako ku part 2. Ngenda kwogerera ku comment endagi baleese tisimanyi nfaanana bubi simanyi obulwadde biki ako kankabawe kati nonya part 2 gye ngenda okwogerako.